Yes, mpola mpola tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzo gumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Chimso Rich Boya Maxudi Junior webale kuba nti otambula naffe eyatambula naffe kuvedda ate webale kuba nti osubscribinga tugende mu maaso mpola mpola olunaku lwa leero njagala kutumirako bakyali baffe mwenna abasubscribinga badori n'abasigaddewo nti munnange abantu bangi bakomplaininga nti yes bakomentinga netulugana okuba nti tulikinga n'okuba nti tubaddamu mpola naye ate tetusobola kuba nti tuddamu buli omu so n'olwekyo bwe tusobodde okuba nti tuddamu mpola tubaddamu n'okuba nti oba oliawo tulikinga ebintu byammwe oba comments zammwe ne tusigala nga twekuumira yes ffenna mpola si lwakuba nti tetufaayo oba tetusiima comments zammwe oba ne bye muba mutaddeyo naye lwakuba nti tetusobola kuba nti tuddamu buli omu yensonga lwaki tuddamuko abatonotono ne tusigala okuba nti yes tutambuza ekintu mpola naye nga ate tubaagala nnyo mwena mwebale kuba nti musubscribinga mwebale kuba nti mwekuumira wano mwebale kuba nti twebale kuba nti tutambula ffenna mpola mbaagala nnyo okuva ku ntobo y'omutima gwange olunaku lwaleero nkuleetedde Dr. Jose Chameleone ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Bobi Wine era nga olunaku lwaleero abasajja bano bandiba nti yes mbegwingana mmalaka n'okuba nti yes beerabisa mpola tujjukire nti musajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Jose Chameleone yagala kuba nti yesimbawo ku bukulembeze bw'ekibuga Kampala oba bwalodimeya bw'ekibuga Kampala ng'ayita mu kibiina ekya Democratic Party oba kiyite DP era nga ekibiina kino kyekimu ku bibiina ebize biwangula Kampala ekibiina kino kikadde kyatandika kuva dda era nga DP bebimu ku bibiina mpola ebize nga yes bibirawo oba byenyigira mu by'obukulembeze bw'eggwanga Bobi Wine mu kusooka yali wa DP era mu kusooka okuba nti akuba ebifaananyi bye yasooka kuba nti agira ku nkumbi mpola ng'agenda okwesimbawo ku Kyadondo East mpola era nga byakyusa mpola oluvannyuma lw'okuba nti ababazi batuula wansi ne bamubalira ne bakyusa system bw'atyo n'atandikawo ye ne group ye oba ne campaign ne batandikawo ekisinde ekya People Power era nga People Power ezenga etigomya gavumenti eriko mpola era nga yakyusa mindset z'abantu yadde nga Jose Chameleone abadde mu DP okumala ebbanga era nga avaayo nga ye ssabakunzi wa DP yasobola okuba nti atambulako mpola n'agenda wali ekamoki okuba nti afuna ekadi oba afuna forms za People Power because ekibiina ekyo kyali si kibiina kya byafuzi wabula okujjako kya kisinde ky'abantu kigezako kuba nti kyakowa enkola ya gavumenti eriko n'okuba nti kigezako kuba nti kirwanyisa dictatorship. Recently Bobi Wine yavayo n'atandika okuba nti awandiisa ekibiina kye kimanyikiddwa nga National Unity for Platforms. Ekibiina kino kipya nnyo ng'era according to information gitufuna ekibiina kino kyagulibwa nga kyawandisibwa yes mu mwaka gwa 2004 wanono gavumenti eriko yasobola okuba nti eyekengera Ministry of like batandika okuba nti bekengera Electoral Commission n'okuba nti bagikubamu ebituli era nga abakungu mpola abatono abamu ku bo batuulizibwa n'okuba nti basuspendingibwa okuva mu kitongole kino nga gavumenti egamba nti bano bali banguzi bayinza okuba nti baleeta n'okucyankalana abakacyankalana mu kulonda yes mpola kubanga ekibiina ekyawandikisibwa biliyona nga tekivangayo kuba nti kiwulikako wantu wonna bunono okuba kulya mu nsirukwe then asono olwekyo National Unity for Platforms yagobya abakungu mu Electoral Commission era mpola nga Bobi Wine agezaako kuba nti azimba ekintu kyennawo lubadde olunaku lwa leero Bobi Wine avuddeyo n'agamba nti amateeka ga Uganda gali so clear omuntu tasobola kuba nti abeera mu bibiina bibiri so n'olwekyo buli muntu yenna eyajja n'atima yes kadi ya DP kyekisiro kuba ya People Power kyekisiro kuba nti akyusa kadi yo neyegatta ku kibiina kya National Unity for Platforms oba si kyekyo bonna abeerimbika mu People Power nga tebafunanga kadi ya NUP bambi tebali mu People Power era tebabeerangako ba People Power so n'olwekyo ndakubiriza abantu n'okuli Jose Chameleone nti yes lwabanga ayagala okuba
okuba nti ayagala obuwagizi okuva gyali mb'omukulu ono ave mu DP gyali asobole okuba nti amwegattako ku kibiina kye ekya NUP oba National Unity for Platforms empolampola. Wano no watandise okuba nti watekawo okwewalikira mu bawagizi n'abantu sekinoomu okuba nti bewalikira nga balowooza oba Jose Chameleone anafuna obuwagizi okuva ewa Bobi Wine, naye nga ate Bobi Wine yabadde sokkiria n'agamba nti tagenda kuwagira muntu yenna nga tali mu kibiina kya NUP, era nga either obeegattako oba okuba nti osigalayo n'okola struggle mpolampola. Kino nno kitandise okuba nti kiwalikiriza abantu mu especially abo abamanyi Jose Chameleone nga bagamba nti Jose Chameleone tasobola kuba nti ava mu DP recently because ali mukuku ye ssabakunzi w'ekibiina kya DP era nga nakyo kibiina kirwanyisa opposition, era nga kitegeeza okuba nti Bobi Wine tagenda kuba nti awagira Jose Chameleone ku bwameeya come 2021, era nga ekibiina kya NUP kiyinza okuba nti kigenda kuleeta musajja mukulu amanyikiddwa nga Latifu Sebagala okuba nti yeesimbawo ku bwa Lord Mayor. Kino nno watandise okuba nti wabalukawo okutya n'okuba nti oba luli awo Jose Chameleone mukwano gwe oba muyimbi munne ayinza okuba nti mulyamu olukwe anytime from now namuvaamu natandika okuba nti awagira abantu abalala. Tujjukire nti Bobi Wine yasindikibwa abayimbi kugatta n'abantu babulijjo okuba nti yafuna political powers zaalina ssaawa zino, era nga y'omu ku bantu abakyasinza okubeera n'amaanyi mu byobufuzi bya Uganda n'okuba nti atigomya gavumenti eriko agitwala mbirombiro, era nga musajja mukulu ono atandise okuba nti yes asimba amakanda ng'agenda kwesimba ku bwa president kamu 2021, era nga ali aggressive era nga mumalirivu nnyo okuba nti akola kyonna ekisoboka. Now abantu bangi okuvaamu especially abayimbi bangi abavuddeyo nga begatta ku Bobi Wine nga basazeho okuba nti benyigira mu byobufuzi olw'okuba Bobi Wine yasettinga trend oba yasalawo okuba nti abijoininga n'aba nti akyusa mindset y'abantu nti n'abadongo basobola okufuga. Wano nno ne Jose Chameleone kwe kuvayo okuba nti yesimba ku Lord Mayor yogayoga ng'atadde ku Elias Lukwago pressure, era nga naye Elias Lukwago kyamuletera okuba nti ava oba asikirizibwa okuba nti ava mu ntebe eyo okuba nti yesimba ku bwa pulezidenti bw'eggwanga. Wano nno tetumanyi oba Bobi Wine anaasalawo bambi n'asupportinga Charlie Wenfanfe bwe bavudde wala oba agenda kulya lo abeere nti amusuulawo mpolampola. Bino n'ebirala byoba olida mu episodes zaffe eziddako. Nsigadde Ntambi James. You can follow me on Facebook nkozesa Ntambi James ate nga ku Twitter nkozesa James 16. Bye bye for now.